Namutiko w'enkuba etonnya ensangi zino mu disitulikiti eziriraanye ebitundu by'e Karamoja ereetedde emyala, emigga n'enzizi okubimba ekivuddeko amataba agasaanyizzaawo ennimiro, enju z'abantu n'enguudo ezimu mu disitulikiti eno. Okusinziira ku bakulembeze mu disitulikiti y'e Katakwi, amagombola kumpi 20 agakola disitulikiti y'e Katakwi gonna galozeza ku bukambe bw'amataba gano, wabula abantu abasinga mu bitundu by'e Okole, Palam, Ongongoja, Ngaria ne Okulonyo be basinze okukosebwa. So when you look at the state of roads, almost all the roads are impassable. And that is the state of roads, even those that were done very well. If you reach the gardens, the situation is bad. Almost all the gardens are washed up. Simsing Gardens, Cassava, it's all washed up. When it comes to the situation as far as this catastrophe is concerned, it is actually impeding our efficiency. How is that tracking the Kejongs, the Koromojong warriors who have stolen, is very difficult. Abatuuze bagamba nti embeera eno evudde ku nkuba etonnya olutata mu bitundu bino. When you go up to that end there, go to this side of Omukeeze, you find that the same situation everywhere where we passed. So like now this cassava, you can see how it is. This is a very big garden, and there are so many gardens that are affected. So meaning that there is going to be a situation of hunger here. Ng'amayumba, amasomero n'ennimiro z'abantu byonna mu mazzi, waliwo okutya nti embeera y'abantu b'ekitundu kino esaanako obudduukirizi obw'enjawulo nga tennasajjuka. Enguudo tezikyayitikamu era ng'amasomero agatannazingibwako mazzi kati ge gabuddamizza abatuuze abasobeddwa. I'm trying to see a way of helping the community around here. Right now, as we are talking, people reside here. In the evening, they come here. In the morning, they go away. They leave the school such that the children enter classes. Abantu abamu bakyazingiddwako amazzi mu bifo gye bawangalira nga William Opo omujjaase yawummula era okusinziira ku ye embeera okusajjuka okutuuka wano abadde takirabangako mu kitundu. Kitu mwenye abao mwenye kusa kwa mbaya kwangu hapa. Kukaa yangu iko mbaya sana. Hata kufika kwa nini kwa center huko hakuna namna mimi nitafika huko. Kitu mwenye kusa apatia mimi hivi. Mimi iko mulema siku hizi. Hakuna namna mimi nitatembea. Abakulembeze mu kitundu balowooza nti amaka 5000 ge gaakakosebwa mu katyabaga kano. Adam Mayambala Leero era njagala okwaniza mu program ya Omukeeze olunaku olwaleero. Embeero girabye eri Katakwi. Katakwi enkuba etonnya oluusi enkuba tujagala noga nti enkuba ejja ddi, enkuba etuuka ddi, naye ate oyinza okutuuka oluusi neeyonoona buli kimu. Kakati tunuulira amaka, ennyumba badde ntunuulira ennyumba nga olowooza nti nnimiro, amazzi gayita mu buyisi, naye ekyalo kyonna kiri bwe kityo. Baga nti ebyalo ebiwerako byasaliddwako embeera ey'enkuba, amazzi gali buli wamu. Kati ekyo kye bayita disaster. Kati oyinza okutegeera nti bagaye nti amasomero kati ge gafuusa amayumba, amasomero go ge gali obulungi, naye classes olw'okuba nti zo ezimu z'amabaati munnange basobola okugenda ne beewegekayo ne babeerayo. Eno amazzi ebyalo byonna gaabisazeeko dda, ne tunuulira oluguudo. Awo olabira ddala nti wateeka okubeerawo ekikolwa okuyamba abantu abo naffe ab'e Katakwi. Eyo njega egudde, embeera mbi eyo, embeera embirozo gye bayita enjega ng'eyo, enjega egudde, emmere yaabwe egenda kufa, yagalagaana. Osimba eki kati amazzi geeyongera bweyongezi, ogenda okumalanga kakati bamanyi okusula ku ssomero, ne bava ku ssomero ne baddayo ne beebaka gye beebase, naye embeera yonna ekulaga nti ne gye beebaka ebintu si birungi. Njagala okubaniza mu programu ya Omukeeze olunaku olwaleero, amanya nze Twaha Mukiibi, njagadde kutandikira eyo mbalage embeera kubanga enkuba mujagala, naye ate waliwo olwejja n'ensukka obungi, nolwekyo amataba galabika nti abo gabasazeeko ebitundu etubasaasire ate bireme kubeera nti bijja ne mu bitundu ebirala. Mwebale kuba ndi muzuukukira ku TV eno ey'omugaso. Ngenda kubavuga speed okubayisa mu kitundu kino ekisooka, ate tulabe ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tuuzizza banaffe tulogere ku nsonga ezirabika nti nkulu nnyo wano mu ggwanga. Njagala mbaze ku nsonga eya KCCA. Banaffe olukiiko lujja
bategere nti eriyo abasaba emirimu mwabebulidde oyo yali wa NSSF yali wa New Vision bonna bali omu bonna basabye emirimu so nga ate naaliko olusa naye omulimu yagusabye mwana tu bw'otunuulira lusa aga nti emirimu agenda gikola kati jo yayanjudde enteekateeka z'agenda okukolera naye ate ndabanga ekiseera ekiweddewo bamwe emyezi ejja kati omwezi ogumu bwe guggwako kitegeeza nti aba takyalina kadde naye yanjudde enteekateeka empya njagala otunuulira olabe wabula kyalina okwetegereza ennyo enguzi eri wansi eyo enguzi eyeetoololera wansi eyo naye nga tonnaba kulaba lusa njagala osooka otunuulire operation za KCCA operation zezaakoze ogatteko naye enteekateeka ze olabe oba ekintu kino ddala anaakitambuza nti bamuwedde emyezi 3 okulaba nti akijja eri okukigogola abaaliwo bali mu kkomera kati soke tulabe operations tulabe enteekateeka ate eza lusa wabadde okusikangana ebitogi n'okubagana wakati w'abakozi b'ekitongole kya KCCA abakwasisa amateeka n'abantu ba bulijjo abakolera mu paaka ya takisi enkadde. Entabwe evudde ku musajja eyeeyise defense mu paaka enkadde okwagola okulemesa abakozi ba KCCA okukola emirimu gyabwe. Aba KCCA bano babadde bazze okusiguukulula abantu abateekawo mu paaka eno okukoleramu emirimu gyabwe era ng'abamu babunye emiwabo ate abalala ne babatwala nga tebalinnya. Ebyokulya omubadde emmere eyidde n'embisi byonna byonooneddwa mu kanyolagano kano. Ebimu ku bintu ebisaasaanye aba KCCA babitutte ng'ebizibiti. Wande tebatuwa chance kujjawo bintu byaffe. Yes, twabalabudde twasibye gyo tubalabula mujjewo ebintu kwe kujjola tutekesa amateeka mu nkola. Ebintu byonna biri mu ggundu bya KCCA byonnako obuvunaanyizibwa. Ekikwekweto kino tutegedde engeri kiki ekyakoleddwamu newankubadde bayisizaamu ebizindaalo naye nze kyenali badde nsuubira nti twandibadde tuwuliziganya ng'abantu abaddukanya paaka enkadde ne KCCA. KCCA egamba ekifo kino kyateekebwawo nga kirina kuba kibangirizi kye bayita free zone abantu abalina okukuŋŋaanira singa paaka egwamu akabi wabula abagezigezi mu kibuga baakizza. Salma Namwanje, Kiberu Siraj, MBS, Amasengejje. Abakulembera oludda lwa KCCA olw'ekikugu ab'ekiseera banjiza enteekateeka yaabwe ko bagenda okutambuliza ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ng'essira bagenda kulissa nnyo ku kulongoosa ekifaananyi kyabwe mu bantu. Obwesige trust ebadde ekendedde nnyo mu bantu nze nkiraba ku mitimbagano. Senkulu wa KCCA Frank Rusa abadde n'omumyuka we Robert Nowera agambye nti bagenda kutandikira ku bantu baabwe munda mu kitongole bamanye buli omu kyakola kubanga bakooye okuvumaganya ekitongole kyabwe. Ndowooza abantu balinza kuwulirako nti waliwo bwe bagobye olyoke bategeere nti ekyo ekintu tetugenda kukikkiriza. Njagala mututeekeko amaaso mulabe waddala kino kye tusuubiza tugenda okukikola naye njagala babuulira naddala abakozi bannange mu kitongole kino ndi ensonga z'enguzi mwandizeesonyiye. Rusa eyakaweza omwezi mu ofiisi agambye nti tayagala kulaba mutembeeyi n'abayiwa ebyamaguzi byabwe ku nguudo z'ekibuga ng'obutale bukalu. Tinogenda nga mu kikuubo oyagala agenda kugula kintu naye tolina woyita kubanga mulimu eggaali mulimu bodaboda waliwo abatunda ku kubo waliwo abafumba piraawo waliwo abakola batya ekibuga kyonna ne kiba nga tomanyi kiki kye tuliko tolina woyita. Katugamba nti abo bakola emirimu egyo tubategeera kubanga nabo banoonya mwogo w'abaana baabwe naye tulina okubatwala mu butale. Gavumenti etaddewo obutale nga usaafi sente bali ku ddembe n'obulala. Ayongeddeko nti ebbanga ly'anaamala mu ntebe eno waakulwanyisa nnyo abantu aboonoona ebintu bya KCCA okuli okusaalimbira mu bimuli aba booda abamala gekukuutiriza ne gye batakkirizibwa kuyita n'ebirala. N'osanga omusajja wa booda ng'avuga piki agiyisa mu busubi bwe tutereezezza. Tutaddeyo ebimuli mu birinnyamu
kati tubakwata ne tubateeka kabangali ne tubatwala mu kooti nga mugamba bakesisi batutulugunya niwe wakimukola ebintu ebityo bwe muba mwagala ekibuga kitereere nammwe mubeere bavunaanyizibwa. Okumanya munnamateeka Rusa omulimu guno agwagala agambye nti yasabye eddente bagisigalemu alyoka akyusa ekibuga Kampala bannannyini kyo n'abayise beewuunye. Namala akaseera omwaka gwange ogusooka ogumu n'ekitundu nga njogera ne badirekita bannange mu directorate zitali zimu ogezaako okutegeera obulwadde obuli mu kibuga kino naye waaki tulemeddwa okubaako okutereeza ebize bitali bulungi era ngeze nfunamu okutegeera era seewuunya nnyo baminisita banonda wewaawo n'omukulembeze w'eggwanga okubeera idi owakaseera mu kitongole kino nsobola bagamba nti bantu bangi nnyo bantuukiridde okuva mu basitaafu bange ne badirekita bannange ne baŋŋamba nti baako teekamu olupapula ogezeeko olabe bwe waba bakwasisa obuvunaanyizibwa tusobole okutambuza omulimu guno ogutwala mu maaso. Bukya Kampala atandika okuddukanyizibwa ekitongole kya KCCA mu mwaka gwa 2010 yakakulemberwa abantu babiri abajjuvu ate nga babiri be baakakuuma entebe ya Ssenkulu. Adam Mayambala. Kibuga Kampala njagala kitunuulira okyetegereze bulungi. Omusajja akikulembera bamuyita Frank Rusa. Rusa oyo mujjukire mu bintu byali akola bibayita iPod omukago ogwali kugatta ebibiina by'obufuzi yabikola talina kibiina kyataleeta okujjako Nuupu yondoza tiyatuukayo I think nekiyiika kyayiika Nuupu egaanyi kubanga omanyi lwaki kyayiika ekibiina ekyokubiri mu kubeera n'abantu abangi ekina leader of opposition bobera tokiina mu iPod ogwo mukago guba mufu okitegeera nolwekyo iPod yayiika naye ng'akoze mu biseera biri FDC yazigattanga era nazo zakiikanga ne zitulwa ne Museveni eri yali dialogue omukago gwali gwa dialogue gwa kuteesa si gwa kufiirawo naye ne Robert Mao yali akyali mu DP gwiza n'okubanga ogwo omukago gwe gwamusembeza ennyo wali omukulembeze w'eggwanga kuba gwalimu okuteeseganya n'okulaba kyekiddako mu bimu ku byateesebwanga ngera bwe ntera okugamba mwe muli n'ensonga ya tulonda tutya amagye tugajje mu kalulu ekyo ne kigaana bwe kyalema FDC netandika okubeera nti tebaagaana bugaanyi kugendayo wabula baagenda ne bateekayo bye bayagala ne batambula kuba bagenda okutambula nga balaba bannabo bali mu gavumenti tebalina kibakola ku biteesebwako naye ate era omukago nawo gulina gwe byajjayokko bw'obigoberera waliwo ebyavangayokko naye electoral reforms ze baasabanga biki ebimu byalwawo okujja oba oliawo nga baagala akakiiko akalonda akakulira okulonda kakyosibwe mu nnonda yaako ayesimbyewo abeera nga yakalonda tebibeera fair kitegeeza nti oyo ajja kubeera nga akkiririza mu oli amulonze era n'ennonda tejja kubeera namu byemu ku miramwa gye baali balina bambi balina emiramwa mingi era nga bonna batuula wamu nze ndowooza singa waliwo olukiiko lulala olutandikibwawo oba singa iPod ekomawo neeyongera okugatta yali nnungi nammwe mutunako eri omanyi opposition eyo giraba tebeera mbi mmwe abagiwagira mmwe abagibeeramu mwe mulaba nti gavumenti tegyagala gwekimanyi nti nno bano bonna bafuna ensimbi sente gavumenti zesasula leader of opposition ozimanyi bakomishona abo bonna abava mu opposition n'ebifo ebyo okimanyi nti baminisita bano ab'ekisiikirize minisita w'ekisiikirize okimanyi bonna sente bafuna mpitirivu ne yafeesi gavumenti ebawa kubanga omulimu gwe bakola munene gwali eno alengera obulengezi munnabyabufuzi ow'enduulu kaguyita ow'enduulu ekifaananyi kisobola okuvaayo bulungi gwe munnabyabufuzi ow'enduulu gwolowooza nti bano bali ku lutalo nowe bali ku nkola emu yonna yakufuga ggwanga era bano bonna babeera mu gavumenti n'abali mu gavumenti erindiridde babeera mu gavumenti gwebuuza nti emmotoka zibabawa
babagenda mu parliament babagenze kukola ki babagenze kuteesa mateeka agayina okufuga kati wadde ku nsonga y'emmwanyi hiyo nayo ngina bibawa era aba opposition boga nti abo tebali mu government bebabadde baleeta ensonga eyo eteekebwewo etteeka lidde biiru ejja etya okitegeera oluusi bayinza okulemesa okuteekayo ne bigaana naye nabo babeera mu gavumenti era gavumenti bonna ebe bakwatako n'olwekyo enkolagana erina okubeerawo babeera nga tewali nkolagana outside parliament ng'aga nti awo tetuyinaawo nkolagana ndala tuyina kukwataganira wali wokka ekyo tekiba kirungi kubanga amasiga gali asatu. Let me tell you this, amasiga gali asatu. Essiga erya judiciary lyo liri independent teririna naye ate era jjukira nti ani aleeta e Uganda, ani aleeta omulamuzi omukulu essiga. Ne tugenda ku parliament eyo yo at least ebeera eyimiridde. Kakati tusaana okubeera nga tulina bwe tugatta essiga lino eriri waggulu erifuga, essiga erifuga eryo nga tulina bwe tuligatta ne ligatta abavuganya ne bibavuganya. Gwe mukago era gwe gwali omulamwa ogwa iPod eyali ekulemberwa oyo omusajja gwolaba kati akulembera KCCA Frank Lusa n'akola kati ali mu KCCA ejjudde ebiwundu, ejjudde enguzi eri wansi eyo. Bakugamba nti abasajja basala ebibanja daga nti wano nze ensolo zaawo sente tezikutuuka ku Lusa bakukyukula mumugambe sente ziri wansi. Abasajja babeera eyo ne bata abatembeyi ne bakola ki kati leero batandise okulwanagana kubanga bye babaleka babakube abakesisiye mu mwaleka bano ne batandika okukola olw'okuba mubasondasondamu akasente kati teeka omukulu aliwo aga nti baveewo kali mulina kupagana na bali singa ekyo mwakikola okuva emabega yonna nga abo temulina bajjayo temulina kukola ki tebyandibaddeyo bwe bityo. N'olwekyo ekyo twandibadde tukigoberera ntulaba KCCA yekyalina okukola ki kwe kubeera nti egoberera ensonda zonna. Nze nkuwagira Lusa n'ekifo kisigaze nagenza okulaba bakwesimbyeko bano abasabye omulimu abalala twabalaba dda abamu byabalema twalabya Gatongole mu baava abamu byagaana abalala bakola naye ate n'enguzi yaliyo essente z'omuwi w'omusolo zaabulirayo bera tubijjeyo kati lwaki temuwummulako muleke mwana muto omusayi muto naye akoleko Frank Lusa akole omulekere ekifo mwabaali mu Gatongole ne muvaayo nga muli mu kuwoza tuzzeno parliament banoonyerezaako no babanoonyereza kuli abanoonyerezaako azuula ssente empitirivu. Okiraba mu mwandibadde temutawaana na kujja wano yadde kooti ey'abakulembeze oba kooti ziri waliwo kooti ey'abantu waliwo kooti ey'abakulembeze yadde temwagenda kuwoza misango egyo naye mutuleke guno omulimu mugulekeremu Lusa agende mu maaso fugwe twagala asooka akwatemu bekinaalema yanaamalira oba naye yanaamalira eri Kisaka ne musooke mumuweemu omukisa at least afuge emyaka gye KCCA bwegikwatamu emyaka ng'ena abo boovuze ne bagaa nti wummula abantu baba batandika ola akoze naye kati tetunnaba kulaba Lusa kyakoze akyalwana bulwanya akyateeza butereeza naye enguzi gy'abatandikirako mwebala kuba nti mulaba TV naye mugasalamu TV njaga kugenda mukumula naye nga sinaba kuwummula ensonga bize njaga okuyisaawo olwaliro Lwakutaano njaga mpummule ate tutandike program gye tunaavuga paka ssaawa 3 n'abakulu be tugenda okubeera nga twogera nabo nze twamukiibi nga sinaba kuwummula njaga kutegeeza nti ekitongole ekivuga obusiraamu ekya Uganda Muslim Council olunaku lw'eggulo kyalonze amyuka Sheikh Mubajje mufti wa Uganda era eyazze mu kifo kya Sheikh Semmambo jukira eri emabega nti ye yavaamu naga nti obukulembeze obwo nedda era ne wabeerawo olukiiko oluga nti General Assembly nayo yamulonda nti naye mufti eggangu kakati ekifo mwe yava bakisizzaamu Hafidhu Bukenya
omutegeera bulungi nnyo Hafidh Bukenya buya mulaba naye nalinako emboozi naye mukwano gwange ennyo twali tulina gye tuveeyo ne musanga mu transit twogera ne twogera ebyomunda nawa naŋŋamba nti Twaha Mukiibi Uganda Muslim Council erekebwe egamba abantu bagireke ekole naye nga simanyi nti naye musajja ataddeyo ekigere ayagala gufo owe mugendere nnyo abantu abayogera naye ayina kyabala ogerokakana jopu yagudde mu gufu era ye second deputy mufti owa Uganda Muslim Council Dr. Hafidh Bukenya musajja alina amaka ekawempo omwo bayita Matuga bayita Saidi Chao obusiramu abukoleredde y'omu ku bannayuganda abasitudde nnyo abaana abayizi abasoma Quran okubeera nti bagikwata mu mutwe era nabo bafuuka ba Hafidh ab'enkizo n'ekyo jo ennaku zabadde bbiri Uganda Muslim Council ngiyite General Assembly giyite ki enkiiko ezironda ezo ezawaggulu ezo Rashid teyangambye bulungi batudde naye batudde ogerokakkana nga balonze natuuseeyo jjo saazadde nga nnya naga nti abakyesibidde munda nga bali munda enkiiko bbiri zitambula eno bano batudde eno eno bano batudde eno naga nti abo basose nno okukola bibuuzo bakoze ebibuuzo bapadde ebibuuzo byabadde bikakali nasooka babikola ne bagenda mu byokubuuza ne bababuuza kiki oyinza okugatta ku busiraamu eno ne bayitayo ogenda okakkana olunaku olweggulo zabadde ziwera sanga mmekaawo ne balangira Dr. Hafidh Bukenya okubeera nti ye second deputy mufti owa Uganda ebyo tujja bigoberera tukuyozaayoza ate nange mukwano gwo nkuyozaayoza okubeera nti wagudde mu gufo naye olulala ombuulirangako nti Twaha Mukiibi mbala kafo kano naye nentegeera ebintu bwe mbikola kati netegeereza era ntegeera ebintu bwe bitambula Twaha Mukiibi awo baleke ekifo kino tukyetaaga nti mpagira buwagizi nange nempagira nga nina kyentegeera era neefe okuwagiranga mwene mugera ne mukubeegafu mutuleke ebbali kifaananyi kiraba wuyo abadde tamumanyi Dr. Hafidh Bukenya ye second deputy mufti ekyo ndi mabegawo Dr. Hafidh Bukenya omukwano teguyinza kukakkana wabula office kati eyo ngenda kugigendamu nga bwe njagala kubanga oyo muganda wange mukwano gwange twogera ebyomunda nga nti wane ekifo kino ngenda kutereeza kino nakino kati emboozi yegenda okuddako oyo bamulangiridde olunaku olweggulo era nebaza nnyo nebaza olukiiko lwa mulonze nebaza mufti Shaban Ramadan mubajje okubeera nti watunuulidde ekifo ekyo ate era n'okizza gye kyabadde kisaana. Ensonga gye njagala okumaliza nayo ya Kakwenza. Munnayuganda activist Kakwenza lukira basajja manyi bamukuba emiggo gy'ovuddeko amabegaawo egitalinaako makulu. Kooti yakizudde nti emiggo gino gyamukubwa mwana tute gyalina kigendererwa era n'abaagikuba bali bakozesa omutima gwa butemu ekitasaana kuddamu era ekibi ennyo. Kooti yagambye nti aweebwa obukadde 5 mu ngeri y'okubeera nti bamukompensatinga era Kakwenza alukira basajja mumujjukira bulungi emiggo egyamuyitako n'omugongo ng'oguyinza okuga nti bawandiikamu map. Kakati naawe tutandikidde okutegeera nti bana baamukuba ddala bakuuma ddembe banafe abakuuma ddembe. Why? Ono Munnayuganda tocha okutulugunya okufiira ku muntu ebe mu gavumenti ya Amini byaliyo etaguse okutegeera obulungi kuba Amini yafuga bubi nnyo wano. Amini kakati bannaye bakuuma ddembe bannange ekintu ekyo tekirina kuddamu mu kigenderere kyakolebwa kikyamu. Nze mundaba bulijjo sikyogerangako nti gavumenti yakikola abakuuma ddembe ba agent ba gavumenti kati kooti ke yakisaziraga nti kibataddeko mulina okutereera era kati nkibagamba era nkibatunuzaamu abakuuma ddembe mwakikola kintu tekyalimu nakwebuuza kooti yakisaze era negamba gavumenti esasula obukadde 5
okulirira omusajja bandibadde obukadde 5 omugongo nanga baguwandiise mbwe bate n'okumulemaza n'olwekyo ekyo bwekito bwe kiri general damages bagandi mutekewo obukadde 4 nendala obukadde 10 kakwenza alukira basajja ebisaba bino baali Germany eyo mulaba gyasinzira bambi n'awandiika ekyamukubya ki alina ebintu bye yawandiika bankubye emiggo polisi negamba nti oyo tannakubwako kakati kooti yagaye nti yakubwa n'olwekyo ffenna kati kyetulina okugenderako yakubwa bannaffe abali mu gavumenti omwo ba agenti abali mu security abatochalinga abantu okutuuka ku kino kirina okukoma kuba lino eggwanga lyaffe lye tulina okuwangaaliramu ayogeddeko si ye mulabe kati ono yawandiika buwandiisi omuwandiisi tayinza kuba mulabe wabula tunuulira message gyaleese esobola okubeera nti ekolebwako nze twaha mukiibi ngenda mukummulamu katono tuule n'abasajja wano tulabe ensonga bwe zinaaba zitambula eno esalamu TV yo gyolina okutambulira ku lunaku lwakutaano enteekateeka ekyukamu katono nesobola okutunula ne tutuula ne tusobola okubaako nekyetuggusa era bwe tugenda okubeera nga tutambulira katuwummulemu katono tugenda kuba nga tukomawo. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Tekijja kwetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba bekeri okuva ebweru w'eggwanga. Aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduka namba KV4, essimu noti 702 8 48 9 ne noti 782 8 48 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Tata Jona, Landi Road yarawuna atukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna, era nga poloti zaabwe zitandikira ku $1.3 ezitali za kyapa, so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road, poloti 87 nga waakava ku Rubis Petrol Station. Essimu noti 709 98 19 37 oba 0774 3 23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. My friend, just enter. Everyone now has all access to Pearl Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They are over. But relax. Here is where you get to enjoy all the premium local entertainment. You see these people here?
They're on DSTV Access, like you. But now they can watch big shows like Sanyo, then they fall in love. Or they can watch Beloved and they cry. Do you like crying? You look like you like crying. They have brought more biscuits. You see, this is your home of entertainment. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media. Together, we will shape the future. Okuwangula n'okuwena stamina ng'eye empologoma eyekisinga obukulu situla amazzi gano n'ogatwala waggulu ku kasozi ng'okozesa jiko sena amazzi tugende duka yapuka 72 spoons faster go. Okuwangula kuzibu ne bw'okozesa MTN Momo wangu sasula obagula ne Momo okufuna omukisa okuwangula mobile money buli lunaku kozesa Momo app oba nyiga *165*3#. I wake up full of life. Through every dream, you're a form, I feel alive. Sleeping takes you places. The beauty of the morning. I rise like the sun. You're a form, does it better. You're a form, sleep better. The quality of your sleep can make or break your day. Recharging a Neuroform mattress and wake up recharged every morning. Euroform. Sleep better.